Ekibuuzo ekisooka ddala abuuza omukyala nti obujja n'obuzita olinayo okulagala sheefu. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما kusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa guno okutunulako mu byenyi byammwe ebitimagana n'ekitangala ky'obukkiriza. Barakallahu fikum. Kibuuzo ekisoose saakiwulidde bulungi. Babadde bakadde be kisoose tusaba Allah alungamye bakadde be. Tusaba Allah ffenna nga bwe tuli wano mu mwezi ogwa Ramadan, tusabe nnyo Allah alungamye bakadde bamunnaffe ono abuuzizza ekibuuzo ekyo. Kituufu kiri nti kiruma nnyo okubanga oli musiraamu kyokka bazadde bo nga si basiraamu. Kiruma era ensonga eyo okumanya eruma. Sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yatuukirira Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah ud'u Allah an yahdiya ummi, sabirako Allah mama wange alungame. Mukyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusabira. Era Abu Huraira maama we ayina ebigambo byayogeranga ebitaali birungi ku saidi ya Nabbi, nga amuvuma, n'avuma Qur'ani, n'avuma Busiraamu, nga binakuwaza Abu Huraira kyokka nga ate maama we. Naye luyo olunaku lwe yavuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anakuwala nnyo, n'agenda eri Nabbi nga munakuwavu, n'amuyitiramu ekizibu kya maama we, n'amugamba asaba Allah alungamye maama we. Abu Huraira agenda okudda eka, agenda okusinkana maama wa mugamba sooka olinde toyingira. Namugamba ki maama? Nanga omuntu ayagala okuyingira mu ddiini yakola atya? Edduwa yamusookayo, edduwa yasookayo Abu Huraira neerungamya maama we. Nabakityo nti tetukutulawo ssuubi kusaba Allah subhanahu wa ta'ala okulungamya bwe tuba twagadde Allah abalungamye. Obazuukukirako ekiro n'obassa mu dduwa n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala okubalungamya tekiri wala biidhini subhanahu wa ta'ala. Then ekibuuzo ekyokubiri ekibuuziddwa ayina obujja bungi, tusobola mufunayo ku ddagala ly'obujja. Okusooka kwa byonna obwo obubumbwa butonde Allah subhanahu wa ta'ala bw'atondera mu bantu. Obujja okuba nabwo kigezo mu bigezo Allah subhanahu wa ta'ala byaba akuwadde okupima obukkiriza bwo, onaasobola okuba nti obujja bwo obutambuliza mu mbeera etakontana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiika ku buli mukyala yenna. Naye ekisinga okuba ekikulu, obujja obwo obufuza otya? Kikwetaagisa okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubanga obujja bwo tebukujja ku mulamwa nakujja ku busiraamu. Naye ekyo olina kisabaani? Olina kubanga okisaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atereeza omutima gwo, atebenkeza omutima gwo. Ekyokubiri, kyateekeddwa okutunuulira mwannyinaffe oyo akimanye nti lino tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwokimanya nti tteeka Allah lye yassa mu Qur'ani
lyesinakkubako kifuba lyesiteekeddwa kuwakanya akkirize n'ekyo Allah kye yakola ki kye yasalawo era Allah kye yalamula. Allah yasinga otumanya ffenna abantu, yasalawo nti mmwe abakyala nja bagezesanga na kigezo kino nga bwe yabagezesa n'ekyokuzaala nakyo kigezo kiri awo kyamaanyi, naye ne mukkiriza nti Allah yakituwa tulina okutambula nakyo. Na kino nakyo mukkirize kigezo kya Allah subhanahu wa ta'ala, tulina okutambula nakyo nga bwe tusaba Allah okubanga embeera eyo agituyisaamu nga tetukontanye n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fik. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo agikugondeze. Nabbi waffe Muhammad ayina omukyala gwe yali ayagala okuwasa. Omukyala bamuyita Ummu Salama. Yali agenda okuwasa omukyala oyo, nabbi nga amwogereza yagamba nti ya Rasulullah, naali kufumbiddwa naye nnina ebizibu byange. Ekisooka kya byonna mu bizibu bye nnina, yasooka mwanjulya kizibu kyaki, nina obujja bungi. Ekyokubiri, nina famire ennene. Saagala kuba nti nkuwa famire eyo ennene bwetyo, nina abaana, nina biki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ekisooka ogambye olina obujja, ekyo tujja kusaba Allah ajja kikendeeza. Tujja kusaba ani? Ekitegeeza nti Allah yalina obusobozi ku nsonga ekwatagana n'obujja. N'amugamba eky'abaana, nange ndi muzadde, tujja kukwata abaana ababo n'abange tubagatte wamu tulabirire abaana. Nabwe kityo nti ensonga ey'obujja eba mu bakyala bonna, naye kusaba Allah kye kisinga obukulu. Wa barakallahu fikum. Ekibuuzo mukiwulidde? Agambye nti yafuna omusajja mu Isiraamu n'amwagala nnyo era naye bwe beeyagala n'omukyala n'amwagala nnyo, wabula oluvannyuma n'amwefumbira. Agamba nti mutima gwe yafuna okubeera nga ow'Abasiraamu abasajja. Abuuza nti eby'enkya. Ekisooka kya byonna, ekibuuzo ekirina okusooka okwebuuzibwa, mwefuna mutya mu ntandikwa? Entandikwa yali etya? Entandikwa buli lwezimbibwa ku musingi omunafu, kakasa nti ekyo ekizimbe essaawa yonna kikola ki? Kati mwannyinaffe oyo alina kakonyeemu nti twekwana. Akati mu kwekwana okwo mu Busiraamu tulina ebintu bibiri. Waliwo kye bayita okwana, newabawo kye bayita okwogereza. Abasinga obungi tetubyawula. Abasinga obungi okwana kwe bayita okukola ki? Okwogereza. Bw'otunuulira okwogereza mu Busiraamu, tebakuwa chance yakuba na muwala oba na mukyala. Ntegerekeka. Okwogereza kitegeeza kutuukirira ani? Kutuukirira muzadde. Naye ffe ebyo ebisemberayo ddala nga mwayisaawo dda puroguramu zammwe zisinga obungi. Kati yensonga lwaki osanga olwaleero ng'obufumbo obuzimbiddwa ku mbeera eyo Allah tabubaamu okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo, akikulekera ne kikumenya. Okwana nkola ya bwonoonefu. Nkola yaki? Ya bwonoonefu. Amma okwogereza y'enkola ey'Obusiraamu. Kati ffe abasinga obungi tutambulira mu ki? Mukola ki? Kati ne mwekwana ne mwesuubiza ebiriyo n'ebitaliyo ne mufundikira nga ekintu kyammwe Allah yakibateera nga kirina obbamenya, mwagala temwagala.
Timanyinaffe ono ensonga gyaleese nti mpulira nga abasajja abasiraamu bakola ki? Bamutama. Tumusaba okusooka kwa byonna ekigambo ekyo akitereeze. Ekigambo ekyo akole ki? Akitereeze. Bw'otamwa abasiraamu kati onaayagala baani? Kitegerekeka. Kyo kitegeeza nti naye ku nzikiriza akyalinamu ekizibu. Ate abasajja bonna si be bamu. Kitegerekeka. Nabwe kityo tumugamba mwannyinaffe oyo asooka alongoose enkolagana ye ne Allah. Kyekirina okusooka. Bw'anaaba alongoosezza enkolagana ye ne Allah, Allah ajja mmuwa omuntu omutuufu. Ekyokubiri, Allah atera okukikola ennyo ebiseera ebisinga. Omwami ng'olina eddiini, oyimuka ekiro, osiiba, okola ki, Allah n'akuwa omukyala nga munafu nnyo mu ddiini nnyo. Mukitegeera? N'abakyala nabo Allah bw'ati bw'akikola. Omukyala ayinza okuba nga munaddiini nnyo, Allah n'ajja amuwa omusajja nga taliimu ddiini yadde. Lwaki Allah akikola bw'atyo? Allah subhanahu wa ta'ala akikola olw'ensonga nti ono omuntu ono gwakuwadde gwayagala oba otandikira okunoonya ejjana. Ono ennyini gwoba otandikirako okunoonya ki? Ejjana. Tasaala, takola ki? Olina okusala amagezi olabe nti asaala, ajjumbira eddiini. Allah atandikirawo naawe okuwa ejjana. Bw'onaaba omukyusizza, Allah ajja kuba akuyisizzaamu nti awaka okayise. Bwe binaaba bikulemye ng'omanya nti mu butuufu yannema. Ku njuyi zombi kibaayo. Allah n'akuwa omukyala nga ddiini masha Allah nafu. Omukyala Allah n'amuwa omwami nga eddiini ki? Nafu. Bibaawo nnyo. Naye abasinga obungi tulowooza ekisembayo, ekyandisembyeyo ate gye kisookerako. Sheikh omukyala njagala mota, eddiini wallahi nafu. Talaka ejja luvannyuma nnyo nnyo nnyo. Ng'omaze kakasa nti bikoze eki? Biganye, ng'okutta amakubo ag'enjawulo. Nabwe kityo tubagamba nti tugezeeko nnyo okulaba nti omwami wabanga munafu, gezaako okulaba ng'omukubiriza, omwagazisa, okola ki? Ekisembayo nti bw'oba ogenda kutuukirira omuntu afaanana bw'atyo nga munafu mu ddiini, togenda nga bugenzi nga tokulembezza ddu'a. Sooka osabe Allah ogaye nti Allah ngondeze omuddu w'ono. Nga bw'oyinza okuba nti olina ky'omwetaagako mu by'edduniya, maali, kitegedde, olina ebyekutte noga nti Allah ngondeze omusajja ono akkirize bye ŋŋenda omugamba. N'eddiini naye bw'olina okukola. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi ku basahaba yasookanga kusaba Allah ngondeze omusajja ono. Tutaase mu ddiini yaffe y'Obusiraamu tulungamizeeko omu ku abo abasajja, era Allah n'akikola. Nabwe abantu tubaseeko nnyo muki? Mu ddu'a. Tubaseeko mu ddu'a. Zuukukeko ekiro Allah akulabe ng'okaaba amaziga naye ng'ekikaabya amaziga, olumirula munno osaba Allah amulungamye. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubanga akulungamiza abantu bo insha Allah ta'ala. Waliwo nabbi gwamumanyi obulungi Allah gwayogerako naga nti wa aslahna lahu zawja, twamulongoseza mukyala we. Naye gwe balongoosoleza aba mulungi? Kitegeeza teyali mulungi, naye Allah n'akola ki? N'amulongoosa olw'edduwa za nabbi ze yakola ki? Ze yasaba. Naam. Sikiwulidde. Ng'omukyala afuniramu wa? Ku baami abawasa omukyala asukka ku ki? Kw'omu.
okusooka kwa byonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba wama kana limuminin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Allah yagamba nti wama kana limuminin, tekikkirizibwa eri mukkiriza mwami oba mukkiriza mukyala. Allah bw'abanga asazeewo kyonna kyasazeewo an yakuna lahumul khiyara, okuddaawo nawe n'ogamba nti nange ndaba, yadde Allah bw'atyo bw'asazeewo naye nange ndaba, oba okoonagana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oba ntegerekeka? Ekigambo kulwanyisa amateeka ga Allah kya bulabe nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala eyakkiriza abaami okuwasa asukka ku omu, ye yamanyi gwe woofunira. Sibeguli? Allah yakkiriza abaami, teyabalagira, kubanga abamu tutera okuvundula aya mu bukyamu etugamba nti Allah yatulagira okuwasa abakyala bana. Takulagirangako, wabula yakola ki? Yakikkiriza. Mu kukikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi lwaki yakola ki? Yakikkiriza. Ekyokubiri, walaysa dhakaru kal untha, omusajja tasobola kufaanana ki? Mukyala. Banjawulo nnyo, obutonde bwono bulala nnyo n'obutonde bwono bulala. Oba ntegerekeka? Omukyala alina ebbanga lyamala nga ali mu haid, omwami agenda mu haid. Waliwo ebbanga lyamala nga ali mu mbeera ya kizadde, omwami naye agenda mu kizadde. Ebintu ebimu Allah yabitunuulira mu mbeera efaanana bwetyo, n'amanya nti omwami bino tebimutuukako, bino bituuka ku mukyala. Nabwe kityo tukkirize okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mugamba nti nu'minu biqadarihi khairihi wa sharri, ekirungi n'ekibi tukkirize okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Muganda waffe abuuza nti taata wange omuto yawasa omwana wa mulamu wange, kikkirizibwa? Tewali kikigaana mu busiraamu. Ekirala, mwannyinaffe abuuza nti omukyala wange omuto saasobola kusiba amakwano era sijja kusobola kuliwa, wabula njagala kuliisa buliisa, kikkirizibwa? Era bwe kiba kikkirizibwa nliisa ntya? Bw'abanga tasobodde kuliwa, tasobodde kusiiba, mukyala ali olubuto tasobodde kusiiba, okusooka kwa byonna tumutwala ng'omulwadde. Omuntu bw'abanga mulwadde tuba n'essuubi nti essaawa ena ayinza okukola ki? Okuwona. Tiwaawonera watandikira okukola ki? Okusiiba. Nti omukyala ali olubuto tumutwala ng'omulwadde, okuggyako nga tumaze okukakasa nti embeera ye temusobozesa kusiiba, n'alyoka abalibwa mu balwadde abatasuubirwa kuwona, abatasuubirwa kukola ki? Kuwona. Kati abo be bakkirizibwa kubanga bakola ki? Baliisa. Okuliisa aliisa kigero ki? Yandibadde aliisa nisfu saa. Nisfu saa ye kiro emu ne koota, bwe guba muceere gy'alina okugula. Gy'alina okuliisa masikini bw'aba asazeewo mugulira bikalu, naye waddembe okufumba ki? Emmere, n'amuwa emmere n'alya. Mpozi wano mu kuliisa abamu tujja ne tulowooza nti kuba kusiibulula, byanjawulo. Okusiibulula omusiibi n'okuliisa ki? Si tteeka nti gw'oliisa emmere olina kuba nti omusiibulula. Ayinza n'okuba nga gw'oliisa tasiiba, gw'oliisa ayinza n'okuba takola ki? Tasiiba. Musajja ali awo mulwadde, masikini, mwetaavu, n'ebyokusiba tabisobola. Omuntu afaanana bw'atyo tusobola omuliisa.
oyinza omugulira emmere enkalu oba oyinza okufumba emmere n'okola ki n'omuliisa oba n'okola nga sahaba wa nabbi ayitibwa Anas radiyallahu ta'ala anhu enkola ye gye yakolanga oluvannyuma lwa Ramadan yakula n'atuuka mu myaka 10 wa ziyaada n'okusukkawo nga takyasobola kusiiba enkola ye Ramadan bwe yaggwangako ng'afumba emmere n'ayita bamasikini 30 n'abaliisa ati naawe bw'oba osobodde ekyo tewali mutawaana insha allahu taala oba okufunayo omu n'omuliisa buli lunaku insha allah wa barakallahu fikum lwa agambye nti nina omwana emyaka 18 esharia yafunye olubuto ateeka kufuleni abuuza nkoletya tolina kyoyinza kukola tetujja kugamba nti ugenda oggyemu olubuto kubanga konako kuba kutta kitegerekeka kuba kukola ki kuba kutta naye kyetulina okukubiriza kubanga maama akubiriza omuwala oyo akola ettawuba yenenye asabe Allah amusonyiwe ezambi eryo kubanga zambi ddene kugama ku mazambi amanene oba olyo nga tetugassaako nnyo birowoozo byaffe ezambi ly'obwenzi ddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti a'dhamu dhanbi ba'da al-ishrak billah ezambi likyasinga okuba eddene oluvannyuma lwaki an yada'a ar-rajulu ma'ahu fi rahimi la yahillu lahu ye mwami okussa amazzi ge mu nnabaana eri haramu ku ye nabbi yagamba nti a'dhamu adh-dhanbi ezambi erikyasinga okuba eddene oluvannyuma lwa shiriki zambi eryo era Allah bwe yali ayogera ku mikwano gy'emirungi yayogera wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu yayogera ku mikwano gye batateekeddwa kola walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar tebasaba kirala kyonna atali Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq tebatta mwoyo gwonna ba muntu yenna okujjako oyo Allah gwe yakkiriza okukola ki kuttibwa naga nti wala yazinuun mikwano gyange tebenda mikwano gya Allah tebaba baki bwolaba oli mwenzi toli mukwano gwa Allah Sheikh wano bedda abagabo oli mushiriku osiibira ki kusijja kugamba nti ali mbwezi oba osibira bwereere wabula nkugamba nti toba mu mikwano gya Allah toba muki era Allah ga nti waman yafalu dhalika anaakola ekimu ku ebyo yalqa athama ojja kusanga ekibonerezo kyo yudaafu lahu aladhabu yauma alqiyama ebibonerezo byengenda okuwa ngenda bikubisaamu yudaafu lahu aladhabu yauma alqiyama wa yakhludu fihi ate ogenda kusigala mu muliro ogwo olubeerera ng'oli mu nnyoomeefu tolina katiibwa konna kibala nti aga mazambi obwenzi shiriki tebyawukana nnyo obwenzi ne shiriki tebikola ki tebyawukana nnyo shiriki waaba n'obwenzi bubaawo obwenzi we buba ne shiriki akola ki subira mu kitegedde obwedda sheekha ayogera ku shiriki n'obwenzi bitera okukola ki okutambulira awamu yensonga lwaki Allah yakugamba nti azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik omukyala nga mwenzi tafumbirwa okujjako ng'afumbirwa mwenzi oba okufumbirwa muki nakikyusa Allah wazani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika omwenzi omwami tawasa omwenzi omwami tawasa okujjako nga wasizza muki
oba okuwasa omuki wa hurima dhalika ala almu'minin ekiri haramu kubakkiriza kiri haramu kubaki nabakityo nti agamu ku mazambi agazikiriza omuntu naye nga tamanyi tusaba Allah tutaase embeera eyo abuuza muganda waffe nti singa njogera n'omukyala wange ebisala ku ssimu nebivaamu amazzi agazaala namuwantya omubwali mu bimu ku bisiibulula bakugamba khuruj almani omuntu okubanga avuddemu amazzi ago kitegerekeka bw'obanga ovuddemu amazzi ago kyekimu kubikola ki kubyonoona ekisiibo bimu kubyonoona ekisiibo kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waman lam yada qawla zur nedda hadisi egamba nti yada taamahu wa sharabahu wa shahwatahu shahwa omuntu okubanga amazzi ago gakuvuddemu kyekimu ku bintu ebyonoona ki naddala mubadde ku simu simanyi biki kikumalako kyonoona ekisiibo kyo olunaku luba lufudde okakatibwako kola ki okulolyewa maa tauba n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abuuza muganda waffe nti saali musiraamu naye omwana wange yali musiraamu era kakati yeesizaako n'esiraamu agamba obusiraamu mbwagala nnyo naye waffe si basiraamu wabula nina abaana beerabirira ewaka ewange kikkirizibwa okubagulira isita oba krisimansi nga ndinamuwa kubanga bange barakallahu fik okusiramukako tusaba Allah kunywereze mu busiraamu. Kyokubiri obusiraamu bw'oba oyingidde obusiraamu Allah kugamba nti udkhulu fi silimi kaafa yingira obusiraamu obuggweremu bw'oba wakuggwera mu busiraamu tuyina ebintu bye tukola nga bitugatta ne wabaawo ebintu bye tukola nga byawukana kikyategeeza akati mu busiraamu obusiraamu tebumanyiiyo ki simanyi sita simanyi biki ebyo si byaffe ebyo si byaffe kyolina okukola ng'olina abaana abo kwongera kubakolako daawa na kubanywereza mu ddiini eno y'obusiraamu ate Allah akusasula kinene nnyo naye bw'onaaba nti ennaku ezo zikuza obagulira ebyokulya obagulira kibajja kulaba nga tewali njawulo tewali njawulo nabwekityo twandibadde tumukubiriza ayongere okuba nti abalabirira n'okuba nti abakolako daawa mu mpola basobole okuba nga banywera oba bayingira mu busiraamu insha allahu taala. Dam la shakka tewali kubuusabuusa ezzambi liba likyaliwo ate kyekiba kirijjeewo ezzambi liba likyaliwo liba likwetaagisa okukola tawuba okwenenya okusaba Allah akusonyiwe kino ekyokuba woowakizza oluvannyuma okutukuza musiraamu tetulinayo kutukuza bufumbo kitegerekeka nabwe kityo nti aba alina okwongera okukola tawuba okusaba Allah amusonyiwe ezzambi eryagwamu yadde aba yeenenyeza n'atuukirira abazadde bamuwa omukyala mu makubo amatuufu alina okwongera okukola ki okukola tawuba okwenenya. Naam. At-tathaub min ash-shaytan nabbi yatugamba okwayuuya kuva ku shaytan wal ats
oba okwasimula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'ayasimula agamba alhamdulillah. Bw'oyayooya oyogera ki wangi? Ebyo si bituufu. Bw'oyayooya tolina kigambo kyonna ky'oyogera. Kitegerekeka? Tewali kigambo kyonna ky'oyogera, wabula nabbi yakugamba faliyaruddu. Gezaako okulaba nti okiremesa ng'ossa omukono gwo ku kamwa. Toyogera kigambo nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Teri yakisomesa. Ukitegedde? Just kusachi nabbi kyokka kye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Bana bafaruza nti bwefuna olubuto nga nnyo si musiraamu n'ebijjamu. Sheikhe nkola ki ng'omusajja si musiraamu? La hawla wala quwwata illa billah. Ebibuuzo ebingi nnyo. Kitegeeza nti ekirwadde kingi nnyo mu bantu. Ekirwadde ekyo kingi nnyo mu bantu. Naye omuntu Allah gw'alitaasa najja mu maaso ge nga talina zambi eryo, aliba kutaasizza nnyo. Allah bw'alikutaasa n'ojja mu maaso ge nga tolina zambi eryo, aliba kutaasizza kinene. Yensonga lwaki nti gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakusuubiza okuba nti ojja kuba mu kisiikirize kye yawmal qiyama. Shaabun nasha fi ibadatillah. Omuvubuka yavubukira mu ibada nga tajeemedde Allah nakukola gazambi ago ganene. Emyaka gye gyevuka gyonna n'agiyitamu ng'aga gazambi agasusse. Allah talina kyagenda kukusasula okuggyako yawmal qiyama okussa mu kisiikirize. Ku lunaku lwe tukakasa ffenna nti tewajja kuba kisiikirize okuggyako ekisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo embeera efaananako ng'eyo, ekirwadde ekifaananako ng'ekyo ekiri mu bantu, wallahi tugezeeko okulaba nga twejjanjaba, nga tutambulira mu makubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yatukkiriza. Twewala amakubo gonna ge tukakasa tigagitusuula mu kuzikirira. Atonnatuuka yawmal qiyama kubanga wejjusa, wallahi wandibadde weekuuma. Naye bw'omala okuba nti ezambi oliguddemu, ng'ekibuuzo bwe kizze munnaffe yakigwamu, ate nga yamufunyisa olubuto si muki, tugamba teweetantala mazambi abiri ate. Ezzambi ery'okutta n'ezzambi ery'obwenzi. Kati kyolina okulwanako ennyo obwo obujulizi obugenda okukulumiriza yawmal qiyama kitegerekeka. Kubanga oyo mwana bw'omala omumuzaala bwe bujulizi obusookerwako obugenda okukulumiriza. Oyo Allah mubuuze yanfuna atya, era okula nga n'obujulizi bwe bukula. Okula obujulizi bukola ki? Wandibadde omwana ono ogezaako okulaba nti olwana kyonna ekisoboka. Liri ezzambi lyajja, saba Allah akusonyiwe, naye omwana omulwaneko asigale mu busiraamu, akulire mu busiraamu, afuuka omusiraamu. Okusinga lw'onaakola ki? Lw'onaamutemula, lw'onaamutta, ate osisinkana emisango ebirala mu maaso ga Allah. Naam. Ebibuuzo bibiri bisatu tumalirize, tulina bingi ebisinga Bwana wafamuza Mombasa anasomea after ishani kwamba ishani batandika salati tarawih wanati. Kyolina okola ekimu ku bibiri. Bwe bakusanga bwe bayimirizaawo tarawih ng'obadde oyimiridde okukimeraako ezebbiri, tosazaamu swala eya sunna, genda nayo mu maaso okole ki? Ogimalirize. Tegerekeka. Hadithi egamba eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti idha uqimati ssala fala salata illa
al maktuba eyo hadithi yali yogera ku swala ez'etteeka twebakima esswala nga bwe tugenda mu magaribi ne bakima magaribi nga wakatandika okusaala sunna gisazeemu weegatte ku ki naye kati wano esswala zombi zaki za sunna zombi za sunna tarawihi ya sunna neeno gy'osaala yaki ya sunna sooka omalirize sunna eno oluvannyuma weegatte kweddako oba oyinza okukola kino n'osaala tarawihi eraaka ebbiri ezisooka enniya yo nga ziraaka eza baadalisha mukitegedde oba n'osaala ne imaamu eraaka ebbiri ezisooka ne ziba nti ye sunna eya baadalisha oluvannyuma noba nti ogenda ne tarawihi insha allahu taala wa barakallahu fikum Naam, kibuuzo kinene kizito naye tumugamba muganda waffe oyo tusaba Allah akunywereze ku busira ekyo nnyini kyekigezo Allah kye yasooka okukugezesa nakyo era olina okulwana ennyo okulaba nga otuuka ku buwanguzi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa mu Qur'ani nti temujja kwogera bwogezi nti tukkiriza nga tabagezesa alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun muloza mujja kwogera mutukkiriza nga temugezeseddwa Allah ganti twagezesa baba kulembera nammwe era tujja bagezesa tusunsula abakkiriza ku batali kati bali okuba ne ssente ezo okusendasenda okukola ki obugumiikiriza Allah bwakwagalamu nywera nkakasa bulungi nti obuwanguzi bujja kuba bubwo insha allahu taala wa barakallahu fiik ekyo tukirekere imaamu kyeyune ajja kyanukula insha allahu taala kyoba osookerako ekyo lwalijja na barakallahu fiikum mukkirize neeyongerayo kitegerekeka ngenda kagoma ate nina okusaalyayo magaribi insha allah nabwekityo nsaba Allah subhanahu wa taala abenga akkiriza okuyimirira kwaffe okusaala kwaffe akkiriza ekisiibo kyaffe atusonyiwa ensobi zaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde mufe abenga abawonya abalina obuzibu tusaba Allah amalira obuzibu bwabwe abeetaavu tusaba Allah amalira obwetaavu bwabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu guno gwe mukoze ogw'okujja mu nnyumba ye okubanga mwejjukanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era nsaba Allah bawandiikeko empeera ya hijja saba Allah bawandiikeko empeera ya hijja olw'ekigambo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba nti omuntu bw'agenda mu muzikiti ng'ekikututte kusoma irimu ogenze kuyigayo Allah akuwandiikako empeera za hijja saba Allah bawandiikeko empeera za hijja saba Allah abenga mwenna abasonyiwa ffenna tusonyiwa amazambi gaffe gonna tugenda okuva mu kifo kino nga ffenna tusonyiyiddwa tusaba Allah abenga atumalira mu buli mbeera yonna innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.